byatandika ng'ebisaaga bigenza okukomekerera nga Suuna Ben Musajja Watu gaakaaba gaakomba oluvannyuma lwa kkooti okawaŋŋamula nti omukyala Nambwayo bannange nkugambye buli kimu kisoboka ate ejjendeeyo gye bayita ey'omukyala nzibu nnyo. Kugambye kkooti olumaze okubeera ng'esala omusango bwetiwe papa omukyala n'agenderawo ku Facebook page ye n'apostinga kale oddangamu n'ozala oba n'ojooga oba n'oyisaamu amaaso ekitonde kye bayita omukyala Nambwayo bw'ati bw'akoze post. Naye nga kkooti esazeewo ki? Ensasage ya Suuna Ben ennyumba yange va mu nnyumba todda mu nnyumba yange ate biki byonna bigendedde ddala mu maaso era ke bibadde ng'ebisiriikiriramu musajja wange nandyagadde okutegeeza nti bulijjo kkooti ekyakolera ddala okunoonyereza okwayo naye mu kubeera ng'ekoze okunoonyereza kkooti enkulu evuddeyo n'ekawaŋŋamula nti omukyala Nambwayo ono takkirizibwa kugobebwa mu nnyumba wadde actually ne waasala enjala ze tezikkirizibwa kuzisuula wabweru wa nnyumba eno nedda zinasuulibwa kkooti egambye Nambwayo tewaliiwo wadde kitongole wadde ki kyonna ekikkirizibwa okugoba mu nnyumba. Amakulu mu kyo byonna ebyavaayo mbu ate sente nazisasula ate nensasula ono ate ono luba beegase n'omukyala baagala kungoba ku nnyumba baagala kunzibako ettaka byonna Suuna Ben byabadde ng'akaaba agabadde akaaba ga bwereere essaawa zino eno kkooti emaze okubeera ng'ekawaŋŋamula entuuyo zo ky'okoleredde n'okola ki n'eno n'okola kiri mwana wattu bisobola okukomekkerera nga paawo kaaga tewaliwo na kimu ky'osobodde kubeera ng'ofunamu essaawa zino eno omukyala aniiguuna n'omala ogezaako mumusonga actually tokkirizibwa wadde omukangakanga nti nsobola okugoba mu nnyumba tegambye mbwe ennyumba ye oba kisofa basazeewo nti neera takkirizibwa kubeera nga amugoba mu nnyumba. Kati ndooza Suuna Ben wabeera wakuwasawase naye nga n'oli naye mu nnyumba mwali kati awo zinadde okunywa